Chairman Nyanzi ne Kano Kizza Besigye. Kansooke n'okubuuzaako gwali ku One Media zaatulaba osiibyeyo tyagiri gy'otusaako engalo nkubuuzaako mu biti ebyenjawulo abalwadde nsaba Mungu abagumye abawe shifa muwone n'abafiiriddwa abammwe nsaba Mungu abagumye emitima. Omulundi oguwedde najja ne nkolako story eyali ku Nuupu headquarters awo Kavule, yaliko birthday celebration ya Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu wiiki eno yennyini lwabadde lunaku lwajjo I think mukulu Chairman Nyanzi nga ye mukulu y'omu ku bakulu ba Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu yakwatibwa, wabula tebamanyiwa waali essaawa zino, naye nga kigambibwa yakwatibwa abasirikale, yawambiddwa buwambibwa bamusana ne bamuwamba buwambi ne bamukwata ne bamutwala ne bataleka ka notisi yadde nti oba tumututte ku nsonga bweti ne bweti. Era still oluvannyuma lwa birthday celebrations ezo concerned bajjena ab'enjawulo, bannamateeka ab'enjawulo n'abantu abamu abali mu gavumenti baavaayo ne bagamba nti Nuupu kye yakoze kyabadde nga baalaze nti bo balina already amagye gaabwe, nti magye oba okitegeera ekyeraliikiriza ennyo naddala mu bawagizi, kuba bawagizi mbulaba bali concerned nnyo bagamba nti omuntu abadde talina kissi, abadde talina kintu kyonna kyekwasa ku magye nti aba si muki oba tolina womulatingira n'amagye. Ndabyeko ku bajjena ab'enjawulo, General Lweyiso avuddeyo n'ayogera ku nsonga eyo, nalabyeko ku First Son naye yavuddeyo n'apostinga ku nsonga ezo n'agamba nti kyonna ekinaatuuka ku kitebe kya Nuupu awo babeere bulindaala. Gwe kiba kikuwa ki omulabi? Nze ngamba nti omuntu okutuuka mu mbeera eyo, kuba kati ye omwogezi wa Nuupu yagambye nti baali mu nga bw'omanyi ebintu bya scouting, abaali bakozeko scouting mubimanyi, dduyiro, baali mu dduyiro waabwe, baali bakola dduyiro. Of course okukola dduyiro si musango, dduyiro naffe ku ssomero twamukolanga era kyemmanyi amasomero agasinga actually gaadvisinga nnyo dduyiro oyo nti tuba twexercisinga n'emibiri gyaffe gikole ki, gifune ku buweerero, tufulumye ku ntuuyo, tufulumye ku bukyafu obuba mu mibiri gyaffe. Naye of course buli mulabi yakipaseivinga mu ngeri yiye ng'era bwe nabannyonnyola, naye ebyo nabyo bituukiddewo nga omukulu Kano Kizza Besigye ali mu kkomera, yakwatibwa ku nsonga ze bagamba nti zaakulyamu nsi ye lukwe, era waliwo voice note eri mu kutambula, simanyi oba waagiwuliddeko. Kano Kizza Besigye yakwatibwa n'atwalibwa n'asibibwa era ng'awozesebwa mu kkooti y'amagye. Ekintu ekigambibwa naddala ekiri ku demand nti abantu bagamba omusajja talina kwesibwa mu kkooti y'amagye kuba takyali munnamagye, yayitayalinga, yava mu magye. Abamu ne bagamba nti oyo Kano ne ku nsonga ya ODA eyo nga bw'ogiwulidde alina kuwozesebwa eyo. Ne kituuka ekiseera omusajja n'agenda ku hunger strike. Kino kikolebwako nnyo ba revolutionalist ab'enjawulo nga bakikola olw'okulwanirira eddembe lyabwe. Hunger strike eno omukulu gy'aliko Dr. Kizza Besigye ayagala aweebwe beyiro asobole okuva mu ki, agamba bye bamusibako tabikolanga. Hunger strike kye kiggwa ndaba kwe kukusiiba ne weewaayo osiibe ofe enjala, era essaawa zino alamuzi zonna eziriko omusajja ali bubi nnyo, agenda kufa, embeera gy'alimu si nnungi, yeeraliikiriza. Era omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu yavuddeyo n'alonkinga campaign ya Free Kano Kizza Besigye. Of course waliwo bannankyukakyuka bennalabyo abavuddeyo nga bagamba Kizza Besigye akola na Museveni, Kizza Besigye akola ki, naye omukulembeze we avuddeyo n'agamba
campaign gye tuliko kati ya kusaba ba prisoners abakwatibwa ebaliyo mu bumenyi bw'amateeka nga Kano Kizza Besigye, nga Bobby Yanga, nga Chairman Nyanzi. Naye before we move forward, njagala kugamba akantu akalala kamu. Kano wabula gwandaba nsaba katwale mu bitiibwa, bwe kakukosa tokakola ki? Tokasigaza nnyo ku mutima. Ne gavumenti si nsiru. Tuba cautioned ebiseera ebimu awantu awamu. Tesobola kuva eri n'emala gakwata muntu. Wabaawo ensonga lwaki bakwata ggwe. Either nga ggwe bakwata gw'ogenda osasamaza ensi, oba nga balina ensonga ya security, oba nga balina ebaagala okukubuuza bo bye balowooza nga biri mu satisfaction yaabwe. Naye wabaawo ensonga lwaki ggwe gwe baba bakwata. Lwaki sinze gwe bakwata? Lwaki muyimbi wange Segayo si gwe bakwata? Wabaawo ensonga lwaki baba bakutte omuntu oyo. Ako nako njagala tukalowoozeeko nnyo tukeefumiitirize. Kyesaagala weerabire kiri nti ssente Mabina agalina y'abigula. Noonya ssente mu buli mbeera. Kensembezaayo, mbaagala nnyo Peter Sinamani Munnakibuga. Nkusaba nnyo subscribing ku YouTube channel yange eno, onyige ne mu kadaawo, olikinga, osharinga, okomentinga owe ne opinion yo. Owe ne opinion yo. Nze sigaana muntu commentinga munnange gwe kyowulya kyoyagala okweexpressinga kiise through your comments and I'm reading them. Nzisoma, ngenda kuba ne wano ntandika ozisoma. Tube nga tuwanyisiganya ku magezi mu ngeri emu ey'enjawulo. Mbasiima nnyo ddala bakyali bange, badayihadi bange, nga ggwe watuuka n'okusasula membership, nga ggwe oli memba wange era osasula omwezi n'ondaba. Mbaagala nnyo naddala bamemba bange, ngenda kubayisaawooko. Simanyi bamumpa olukusolo, ngenda kubayisaawooko. Mwebale nnyo okuwagira channel eno, mwebale nnyo okumpagira. N'abalina obulango, mubuleete obulango tulange, tubalangire ku byamaguzi byammwe. Mbaagala nnyo Segayo Yakubu, kagenda ku YouTube channel ye, oluyimba yaluta wiiki emu emabega. Kirabo, abalina ebirabo, abalina bye baagala okusiima, genda yakayimba kalungi nnyo nnyo nnyo. Mbaagala nnyo Sinamani Munnakibuga.